kuba nimba kubanga okusanyuka kwange ekigambo okusanyuka tekimala. Ndi very excited okubalaba bannange. Mwebale nnyo. Sawa zino ngenda bagamba bitono ebisinga ngenda bagambira ku lyato. Kubanga nga bwe mumanyi tuliziganye bagezezaako nnyo okulemesa guno omupiira ogenda maaso. Tuli ffenna abeeyo bagezezaako nnyo okulemesa guno omupiira ogenda maaso. Museveni yabadde eno akati Museveni bwabeera eno nagezaako okutiisatiisa lino eggwanga, naye kirungi ne lino eggwanga limanyi pulezidenti omutuufu owa Uganda. Era bangambye namwe njagala nkiba communicatingire musobole okubeera abeegendereza. According to Dubai laws, it is illegal to get involved in partisan politics. So I want to ask you always to conduct yourself in a way that does not pit you against the law of this land. However, era nkibagamba nti musigale n'okwagala kwammwe kulo ate temukiriza kubasirisa. So that's why ebisinga njagala bibagambira ku lyato. Naye nga bwe mulaba bwe tuli wano, bwe tuli e Qatar, bwe tuli e Bahrain, bwe tuli mu America, bwe tuli e London, bwe tuli e South Africa, bwe tuli e China, bwe tuli e Japan, paka yonna. Ekibuga Dubai nayo site ya struggle yaffe, capital site ya struggle eri ludda wa Kampala. Capital site ya struggle yaffe eri Kampala, naye ne kino kibuga. So mwe abali eno mu diaspora mukola kyamaanyi nnyo, bino bye mukola bannange si bya kusaaga mu busaazi. No, bye mukola byakali nnyo. Era mugende maaso nga mubikola. Make sure they don't get you on the wrong side of the law, as I told you. Naye musigale nga mwagala ensi yammwe. Mumpulira baganda bange. Musigale nga mwagala ensi yammwe. Mujja komawo e Uganda kyenkolako.